This is from Pantilla Mwana mulenzi abadde amanyiddwa nga Dan ngonono yakazibwako erya Nambemu abadde mu kibiina kya NUP kiyite kya National Unity Platform agalamiziddwa olunaku olwaleero ku bijja by'abajjajjabe. Mbanirizaako kufifijja the news anchor ngamba nti mukola kyamanyonyi ddala okubanga ate mugyekumiddeko mugye bale gye mutuusizzaako engalo mwena bagenze mu maaso kubanga ate musubscribinga ku channel yaffe ate nga nammwe abatanaba kubanga musubscribinga mugende mu maaso mbeere nga musubscribinga. Mu ddakiika eno ngenda kubanga ate ntandika n'amawulire ag'ennaku kinajjukira nti emabegako twagenda maaso kubanga tufuna amawulire ga mwana mulenzi amanyiddwa nga Dan eyakazibwako erya Nambemu. Kigambibwa nti okufa kwa mwana mulenzi ono kwaddiridde oluvannyuma lw'okuwambibwa kwe emabegakawo era nga kigambibwa nti yawambibwa abasajja abatabeera mu uniform naye nga babeera n'emmondo era nga beeyambisa emmotoka ebika ebyenjawulo naye ng'emmotoka emanyiddwa ng'ekika kya drone van yo tebulako bawamba abantu kiro na misana. Mwana mulenzi oyo bw'atyo bwe yatwalibwa wabula ng'ate bo aba NUP olukongolo balusimbye nnyo ku mukulu amanyiddwa nga Kimbugwe Paul Prince omulambirira nga ye bw'agamba. Mwana mulenzi oyo agambibwa okuba nti nga tanafa yalina akatambi ke ba recordinga era nga kigambibwa nti ka recordingibwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Kimbugwe olw'ensonga nti bana ababiri baali balina bye boogerako naye we baali bamucunya akatambi ako abantu bali abaali bamucunya bakakozesa nga bamubuuza ebibuuzo so nga ate koola eyo yagikola n'omukulu amanyiddwa nga Kimbugwe yekka ekitegeeza nti Kimbugwe ayandibanga ye yamuwaayo mu bantu bana bagenda mu maaso kubanga ate bamutulugunya era nga kigambibwa nti nga tanafa yafuna akaganya n'ayisaawo obubaka obunagenda mu maaso kubanga ategeeza abantu abali mu kibiina kya NUP okwegendereza nnyo omukulu oyo Kimbugwe. Omwoyo gwe guwumule mirembe ne Mungu agulamuze ekisa. Okuddako ew'omubaka omulonde owa Kawempe North amanyiddwa nga Muhammad Segirinya yes ono yakomawo bw'atyo n'abeera nga alayira ekintu ekyasanyusa abangi olw'ensonga nti ye mwagalwa w'abangi wabula ate wenjogeera olunaku olwaleero asitudde okubanga ate addayo gye yali ajjanjabibwa ayongera okubanga afuna obujjanjabi kubanga yali tannaba kubanga awona wabula nga tekinajjukira nti omukulu ono nga tannaba kudda mu ggwanga lyattu Uganda oluvannyuma lw'okubanga afulumira ku lukalala lw'abo abalina okubanga alayira yagenda mu maaso okubanga atekayo okusaba kwe eri parliament emukkirize asobole okubanga ate alayira nga ayita mu Zoom meeting ekintu ekitakkirizibwa era nga yalina okubanga ate alinnya endeege ajje alayire personally mu buntu wano physically era ekintu ekyo kye yakola n'abeera nga munange ajja n'alayira kati biwedde bw'atyo azzeeyo mu ggwanga eri America yongera okubanga ate ajjanjabibwa. Ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekitiibwa muyite Bobi Wine kinajjukira nti ennaku entono awo yagenda maaso okubanga atutera oluyimba olumanyiddwa nga Akatengo era nga lulimu message eri strong eri abantu abangi abasobodde okubanga bagitegeera wabula ate abo abatagitegedde bagenze mu maaso okubanga ate bavoola oluyimba olwo era nga mwabo mwe muli omukulu amanyiddwa nga Honorable Katolu Bwama ye bye bino ebigambo byayogedde ku luyimba lwa Katengo. Honorable akayimba wakawulidde akayimba nakawulidde ka kisiru nnyo akayimba ka president ka kisiru omwana abaana abato abakayiga okuyimba bayinza okuyimba batyo nga bajjobojja naye obanga oyimba nga tojjobojja alina music omulungi asinga oyo yagambye mu baalya muwogo waabwe yali mu Kampala yali wali Kamwokya muwogo baamuliira wa kitaawe yali musajja munaku ng'abeera eyo Gomba omukozi gwe baalya Ekanoni waaliyo olutalo Plan B ye ke kakayimba ke yatuleetedde Akatengo akayimba kali very hopeless okuyimba sali kufuddeko naye akayimba kali too shallow minded. You know, a good composer is big ate mumanyi ta composing na nyimba ba composingira mu composing naye waki bana ba composing teba mu composing nyimba anti yage baludde mu studio baluddeyo batya ate lwalizo ne tufuna amalobooza olwo Kadengo byakisiru abaana banupu muli basiru muwulidde obubaka muli basiru bale temujja kula mwayona struggle yaffe yonna ne mugyeteekako ne mweyefuula mbyamu Shamim Mumalende yalayida ate yali yagala tajja layira kale n'olaba kubaka MP kafaanana kati yakubaka MP wa Kampala district kalinganga ka edit kya ka primary school she looks so bad
Tasana kuba mbaka. Manze namanyira babaka balina ebiwago kati engeri gyali too small. And Samula bakonga ayogera n'okwogera kulale. Bano ba makanika n'abana aba boda n'abatemi b'empuuta. Eyo yendowooza y'omukulu oyo Honorable Katolu Bwama ku luyimba lw'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'akatengo okuddako eru yeno omwana mulenzi akozesa erinnya lya Mike Muhima ku Twitter yagenda maaso okubanga ate atweetinga tweet mabegako awo mu mwaka gwa 2020 mu biseera bya campaign ng'agamba nti we arrested Mr. Kyagulanyi as part of our investigation into Mr. Amriat's missing show. Tujjukira bulungi nnyo akaseera ako omukulu amanyiddwa nga Amriat engato ewe yagenda maaso okubanga ate ebula yagenda na tweetinga tweet ng'agamba nti poliisi oba enanga agamba mbu yagenze maaso okubanga ate akwata omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti avunaanibwa ku ngatto y'omukulu amanyiddwa nga Amriat yagenze maaso okubanga ate ebula. Kakati yakola tweet eyo wenjogera ayigibwa n'okubanga okwatibwa yakwatiddwa dda ng'avunaanibwa okuba nti akola ki atambuza false information. Okuddako eri mwana mulenzi amanyiddwa nga Paul Owore yes eno gy'ovuddeko ono nzijukira bulungi nnyo nti navaayo nenkulira mu story oba nenjikutabbira nenjikunyonyola n'oyongera okubanga ate oginyonyoka oluvannyuma lw'okuba nti yafera omuchina esente eziwerako ddala obukadde bwa Uganda 7 ate nga teyali yekka yali ne banna bawerako ddala 3 era nga kigambibwa nti sente ezo yazikozesa mu biseera bya campaign wabula nga omuchina ye agamba nti sente ze yali azeetaaga era nga yagenda maaso okubanga bakuba mu mbuga z'amateeka bano nno bakwatibwa ne baggalirwako eyo mu bitundu by'ejjinja ne bamalayo ennaku 7 mu kkomera oba wiiki namba mu kkomera. Kakati ono wenjogera yagenze maaso okubanga ate ateebwa olunaku nga lumu emabega ne banne bagenze maaso okubanga ate bayimbulwa era nga yavuddeyo n'agenda maaso okusiima ab'ekika kye n'ab'emikwano abagenze maaso okubanga ate bayimira wamu naye. Yawandise n'agamba it's been tough 7 days of learning. The lesson will make me much better. Thank you to all the real friends, above all thanks to my lawyer. Bw'atyo n'agenda maaso okwebaza taata we ne maama we n'abaganda be na buli omu akola ki eyayimirira naye nti ennaku zaali 7 zokka bwe ziti zibamuggalira emabega w'emitayimbwa naye agamba nti munange zagenze maaso okubanga ate zimuwa essomo liri erisupa lubalula kakati ajja kubanga ate akola ki aterera ddala mu line oba oliawo akulikeyo mu kkomera. Twongere okubanga ate tusabira abo abali mu kkomera ffenna betumanyi obulungi abaliyo nga tebalina musango. Olaba oli oluusi omusango guba gumusinga ne bamuggalira emabega eyo n'avaayo nga munange alojja ekibaddeyo naye ate saasira gwe bataddeyo nga talina musango. Kanveeko mu bulango babakama baffe tweyongereyo mu maaso. Abakyala n'abaami aba Jokam Logistics and Tours International bakikukoledde anti bano bakutusako emigugu gyo okuva mu ggwanga erya Turkey okutuukira ddala wano mu ggwanga erya Uganda. Oli musuubuzi odiringira mu ngoye z'abakyala z'abaami oba z'abaana omuli ensawo engatto abaya ne sharia suuti saati t-shirts wamu n'enkofiira babikutusako ku bbeeyi ensaamusaamu ate mu budde bakubire ku nnamba z'essimu +9053 574 oba +256 708 basange ku offices zaabwe ezisangibwa wali mu kibuga Kampala ku New Taxi Park Building room number 689 na Mirembe Road. Beba Jokam Logistics and Tours International okukuwonya abafere. Fena tujjukira bulungi akatambi akagenda maaso okubanga ate kasatulatinga aka Lieutenant General Elwelu ke yagenda maaso okubanga ate ayogera byayogera fena tubijjukira bulungi naye wenjogera waliwo sergeant oba kopolo avuddeyo n'agenda maaso okubaako munange obubaka bwalekera bannayuganda era nga obubaka buno obulambulukufu nnyo ate ngera bwakuyiga nnyo so osobola okubuuliriza munange n'obaako kyoyigamu. Si buli ayambadde uniform eyo nti tategeera, si buli ayambadde uniform bwe zityo nti munange tali mukabuntu abamu kubbo mulimu abalina akobuntu. Hallelujah, praise the Lord. Staff Sergeant Tony Sekabira, coach of UPDF boxing team, IBA 2-star coach, stroke car technician. I also pastor Jericho International Church. I have some issues to share with you. Nebuzo omuntu bwagamba nti embwenamu esinga empologoma enfu abategeeza ki? Ye omuntu bwagamba nti kopolo omulamu asinga generaali omufu wakulu kyagali mwekyo.
nze nno mbadde ndowooza nti bw'obeera ne mulirwanawo nga mwavu ng'akuyamba asinga nagagga nga Bill Gates atakugasa. Bw'obeera ne mulirwanawo, bw'obeera ne munno, oba omwavu akuyamba, omwavu akuyamba asinga omugagga atakugasiza, kubanga oli mugagga naye obugagga bwe si bwa mugaso gy'oli. Tuli wamu? Era bw'obeera n'omulirwana akugasa oba mukwano gwakuyamba akusingira muganda wo atakugasa, kale muganda wange ogira ofumitiza ku bigambo ebyo. Tulina abantu betwala nti si bansonga naye nga bansonga mu bulamu bwaffe okusinga ate bali betulowooza nti bansonga nnyo. Tufubenga okulaba nti tetulabibwa mu kiti ng'abaafa. Osobola okutambula ne banno naye nga bakulaba nga yafa nga bakulaba nga yafa naye nga woli otambula kubanga togasa. Banno ne bakulaba nga yavaawo. Nkusabira Katonda akuyambe obeere omugaso eri abantu abalala. Nkusabira Katonda akuyambe oleme kulabibwa nga yafa, oleme kulabibwa nga omugenzi, oleme kulabibwa nga missed call. Osobola otambula ng'ozimbye ng'ogaziwa mu bitiibwa nga weeraba wooli naye ng'ate abantu bakulaba toliiwo kubanga togasa, tolina value gye bali. At all costs gezaako kakasa nti okola value mu bulamu bw'omuntu akuliraanye. Mukama akuwa omukisa. Teweekazaakaza, do that.